Haji Latifu Sebagala nga mukiso wa Kawempe North ebyokuddamu okuvuganya ku ntebe y'emu abijjemu enta nga kati wakwesimba ku mulodi wa Kampala Lodi Lukwago mu kalulu aka 2021. Ensonga endala enese mu kibuga okulaba nga twongera okuteekawo empulisiganya. Tumanyi bulungi nnyo ffe nga abakulembeze b'ekibuga bannabyabufuzi tulina omulimu gwe tukola. Bannaffe ab'ekikono ekikugu batasobola kukola. N'ab'ekikono ekikugu balina omulimu gwe basobola okukola ffe bannabyabufuzi bwe tusobola kukola. Njagala okulaba tuyunze tutya okulaba nga ffenna tusobola okutula ku mmeeza emu nga tuteeseza ekibuga kino okulaba nga kiva ku stage emu okugenda ku stage endala. Latifu Sebagala agamba ekiseera bannakampala okuloza ku buweereza omutali bakulembera kibuga kwerumaaluma era mu mativu nti entebe ey'obwa Lodi Meeya wakugisuuza Lodi Lukwago. Sandyagadde n'omulundi n'ogumu omuntu okulowooza nti Latifu Sebagala Sengendo oba omuntu omulala yenna okuvaayo neyeegwanyiza entebe naga ngenda kuvuganya naga nti omuntu alina gwalumbi. Nze nga Latifu Sebagala Sengendo mbadde nvuganya ne bannange bangi mu opposition era sifunanga wadde omutima omubi wadde ogamba nti lwaki bano banvuganya kubanga manyi ffe nga bali ku ludda oluvuganya lino ly'eddembe litulwanirira eri ogamba nti buli muntu yenna asobola okuvaayo naga nti bannange nze njagala kino asobola okuvaayo naga nti mu mbeera efaana bweti njagala kuvuganya. Nolwekyo mu nkola engunjufu ffe tetulina kifo kyokugamba nti kiri ring fenced kino kyagundi kino kyagundi mu kafubo ke tubaddemu naye Omubaka Latifu Sebagala agamba obwanga wakubutunuuliza okubbulula ebyobulamu ebyenjigiriza n'okutumbula embeera z'abannakampala. Mu kumusoyasoya ekibiina ki mwanajjira ku ntebe y'obwa Lodi Meeya Sebagala akitanyiza nti wakisinde ekya People Power. Era obuwagizi bwe mubadde mu mpango mbaka Parliament kati mumpe ku bwa Lodi Meeya nsobola okusaasaanya obuweereza bwange mu division zonna kubanga mbikakasa waka waali. Nolwekyo mu nteekateeka efaana bwetyo nga tuli wansi w'ekisinde kya People Power mu nteekateeka bwetyo tujja kusobola okubeera nga ekibuga kyaffe twongera okugatta ettaffaali kuba ttaffaali gonna agateereddwawo naye nga njagala okuleeta flavor akaweewo akapya mu nzirukanya y'emirimu mu kibuga Kampala. Haji Latifu Sebagala mweraliikirivu nti obusambattuko mu b'oludda oluvuganya gavumenti singa 2021 amala n'atuuka nga bakyerumaaluma NRM yandyedeza ebifo ebinene byonna. Nsuubira nti ne bwe tunaaba tulemeddwa ffe okwegatta ng'abakulembeze bwe tunaaba tulemeddwa okwegatta bannayuganda ate baatusookayo dda mu maaso. Bwe mulemu okwegatta ng'abakulembeze bo beegatta ne babeera nga bagenda okujja ku ballot paper ya presidential elections bagenda kubeera nga 6 oba 4 abali ku opposition abala bajja bafiisa balonde gwe balaba nti yasinga era kwenkakasa nti ajja kuba ow'ekitiibwa Honorable Sentamu Kyagulanyi. Mu biseera ebya Kampala City Council ekibuga kyali mu mikono gya gavumenti ey'ekitundu era Meeya ye yali omukulu ow'ekibuga wabula Kampala yakyusa obuufu mu bukulembeze nga kati alina minisita Ssenkulu w'ekibuga nga Meeya yafuukira ddala ow'emikolo. Nze Robert Onyango ku Rasta TV agengiza okusatu.